Webale nnyo omulabi wa wano nawali olunaku olwaleero amakanda tugasimbye wano emukono mu maka g'omubaka w'emukono municipality MP Nambooze Bakireke atubuuliremu ku nsonga ez'enjawulo ze tujja okwogerako olunaku olwaleero. Tukwaniriza ku show yaffe eno. Ne wange gonyanizera. Oh, nange mbaniriza wano. Twagala tutandikire ku nsonga entonotono. Nenga tubadde ositaddeko nnyo amaanyi. Tubadde gwanga somehow libadde lizitadde nga ezitakola nnyo makulu naddala ku nsonga z'okuba nti abaana bangi babadde bakukusibwa ate nga tewali kivaayo. Ensonga eyo ogyogerako ki? Ndi musanyufu nti twateekawo kati eddoboozi. First of all, awareness eri abo abatwalibwa abennyini nti kati omuntu alina eddoboozi erimugamba nti togenda n'eddala erimugamba nti genda n'olwekyo afuna omukisa okwesalirawo kyayagala. Ekirala twagalira abantu batutegeere ffe tetuwakanya abantu kugenda kukolera bweru. Tukyagala nnyo naye twagala kiteekebweteekebwe nti abantu baffe bagendayo bayisibwa bulungi tebafuulibwa baddu tebatemulwa tebatulugunyizibwa ekyokubiri nti basasulwa bulungi ekirala nti waliwo enteekateeka ssente zaabwe nga bazikozeeyo ate zikomyawo wano ne baba nga baliko kye beekoleramu ekyo kye twagala. Ekirala twagala gavumenti eteekewo enteekateeka nti oku-exportinga unskilled labor tufunamu. Bwe tuba tusazeewo nti abaana baffe bagenda kukola mayumba g'abantu n'ekyo tukibatendeke bagende ng'amanyi Oluwarabu ng'amanyi engeri y'okufumba emmere ey'Abawarabu ng'ayizeeko ku bulombolombo n'ennono bijja kumwanguyira okusinga kati abantu ne bw'aba alina diguli naye nga si mu ebyo by'agenza okukola era oyo abeera categorized as unskilled labor. Waliwo ebigambibwa nti mwe guno gulinganga mugano gwammwe mulwana bulwanyi ntalo nti ne mu mbeera eyo mulina olutalo lwe mulwana lutannategeera. Era singa lubaddewo singa mulutegedde nnyabo. Olutalo lwe tulwanirira bantu baffe nze kinkakatako badde nga mbeera wano abazadde ne bajja wano nga bakaaba omwana we yafiiridde ebweru bamusindise abamu bali wano abaana balwadde waliwo omukyalo omu mulina bamuyita Noora sijja kwogera linnya lye eryokubiri kubanga tanzikiriza nga muteeka mu lujjudde gye yali akola omwana wa mukama we yamusitula n'amugja kalinanya n'amusuula ku ttaka n'amukutula omugongo gwonna kati gwonna gujjudde byuma alinga nze naye ate yansinga n'okulumizibwa naye ate talina bujjanjabi. Bano be bantu betulwanirira. So omuntu agamba nti nwanyisa kampuni ezitwala abantu abakozi ebweru nga nzirinako buzibu ki. Kintu kyonna ekiteeka ssente mu nsawo ya Munnayuganda tukiwagira naye tetusobola kulembeza ssente ne tutafa ku bulamu bw'abantu baffe. Olowooza ki ekisinze okuleetawo nti okuba nti abaana bagenda ebweru abo bonna ebiseera ebisinga bajja nga balumiziddwa badduse mu gavumenti obuyambi buzze tebuzze kiki ekituufu ekyandikoleddwa mu nsonga ng'ezo gavumenti yo ngayo yandikozeewo ki? Abawarabu mu kikula kyabwe basosoze ekyo kyo kikula kyabwe naye amawanga agamu kye gakoze gavumenti zennyini zigenda eri ne ziteesa nabo kati waliwo amawanga agamu nga gakozeyo ne campus z'abakozi omuntu ne bw'aba amukolera tasulayo addayo wali kati ate n'ekyo oluusi kinyuma nti mwabasooka okuweereza abawusigaalo bwe mukolayo labor camp ate muba mweri awo nga mwetaga ne dokita agende ate neene emmere yammwe gye mulima biki muba mugenda bi-exporting kuba abantu bamwe abali eyo babigula. So ekizibu ekireese wano nti Munnayuganda yafuuka ng'ekisolo ky'omu nsiko teryafaayo kati n'ebisolo by'omu nsiko mu nsi ezimu babijjanjaba naye wano teryakufaako abaana bagenda ku lwabwe. Enaga amakampuni agateekebwawo go ganoonya ssente. Twagala kati nze kyenwanirira gavumenti ng'eyita Ministry ya Labor ebeere ng'erina etteeka ku nsonga eyo ekyokubiri nga abajja okutwala abaana baffe okukola eri bayita mu gavumenti mwennyini gavumenti neekuteeseza gwe mugaso gwayo. Twayanziza nnyo kwekyo nga tuvuddeko ku nsonga za Labor katono ebiseera ebiyise wiiki ng'emu emabega oba wiiki eno yennyini wabaddewo anti-corruption walk temwakibaamu. Ekyo kyali kinywa afe twali tutegese ekyaffe ne bajja batusibira wano nze nasiba wano nga ndi musibe mu maka gange so nesobola genda kuba ffe twali tutegese ekyaffe mu ngeri yaffe ate nga naffe lyeddembe tulirina ne batulemesa ne batubonyaabonya nga bakikola naye kiri ekyali ekkololo kyali kinyumu era kyaggwa Uganda neddayo mu mbeera yayo entuufu ey'obuli bw'enguzi kubanga obuli bw'enguzi bwa Uganda butongole era waliwo n'abantu abamu bakireese ng'ekyokusaagirira naye nga kyamazima nti ekyali ekkololo kwali kutongoza nguzi nti baali babuuza etongozebwe pulezidenti n'agenda n'agitongoza era kyova olaba omuntu omu yakola speech eyali ey'amazima deputy speaker Olanya ate baamunyiigidde
kuba yagamba nti fena bano bali banguzi nga ne president wali kuba yolanya akimanyi nti Museveni bamwetaaga mu America munne yamuwa enguzi ye bamusiba kati ye yagirya naye amateeka gamwetaaga naye kakati bombi ne Sam Kuteesa kati ate olanya nagandi abannanga bali benguzi ye fefe n'abali wano tuli bali banguzi era mwebaza nnyo muyoza yayogera bulungi fa abataliyo yatukiikirira. Osuubira enguzi esobolera ddala okulwanyisibwa Uganda wano? Enguzi ene y'abamenyi b'amateeka nti owa poliisi alidde ku muntu 10,000 omutwalo eyo si enguzi emazeewo eggwanga lyaffe ekintu ate yo tesobola kusaanawo ebyo bijja kubaamu mu society nga bw'olaba ntulwanyisa ababbi era basigalawo emize naye kwegamba kye twagala okugyawo gye bayita institutionalized corruption ng'eri state sponsored ng'olaba kintu kiteeketeeke eggwanga likikola mu butongole abo n'okubayita abali b'enguzi tuba tubayambe abantu abanyagulula eggwanga lyaffe ekyo kyo kisobola okuggwawo singa wabeerawo kye bayita political will ng'abakulembeze baagadde kibe ne kati ekizibu abali b'enguzi be baana baffe be bakyala baffe be baami baffe be bako abooluganda n'emikwano mu gavumenti ya Mwami Museveni era NRM nga political party omusayo ogugitambuza nguzi ne president oyo mulaba ne mu parliament lwayagala okubaako kyayisaawo ayita ababaka be n'abagulirira kakati kale weewunya omuntu nga memba wa kibiina naye ng'okuyisa ensonga y'ekibiina ate bamala mugulirira. Golooza gavumenti eno eriko essaawa zino kinajanguyira kitya okulaba nti ekola ku nguzi inene case kisoboka ekyo? Sobola era sirina magezi genjiwa Museveni tumulinze kuvaako n'okumuwa amagezi ovaako nakyo twakivaako kubanga tajja kikola tayagala kuwuliriza ye yeefudde empulukutu za musota naye eno gavumenti eriko esobola kuteekawo binyumu ng'ebyo ebyenguzi abagirya ne bavaayo ne bayisa nze nalabanga ekyali ekinyumu ky'okusala amasavu baali bakola mubiri nze ndaba kyekyalimu ekikulu. Tweyanziza nnyo oyo yabadde omubaka wa Mukono Municipality MP Nambooze Bakireke olunaku olwaleero yabadde atweyunzeeko nze Shamim n'abakozi okuba tusaaka akanyomero kano akoobera bootya olunaku olwaleero.